Hello, hi, my name is Jamienuttyug. Make sure that you're checking up on my YouTube channel. TNS girl, known as Pink, is a Ugandan singer from Kawempe town who was born in July 12, 2004. Being talented at 3 years old, she started doing music in her primary classes and was the choir leader. Her professional music career started in just 2019 with her first song, Tukoye, which was recorded at Badman Records. She sings inspirational and vocal songs in both R&B and Afrobeat. Her most famous song, being Superstar, was Wankuba and Picha, which was a collab with a Grenade Official. Bagamba amanyiddwa nga PK okuva mu TNS, muyimbi kuva Uganda Kawempe town, nga bagamba yazaalibwa July 12 mu 2004 era nga okubeera ne talanta ku myaka 3 gyokka yatandika okukola music we bwe yali mu primary, nga bagamba ye yali choir leader. Obukugu bw'omuziki gwe yabutandika 2019 we yakolera oluyimba olwasooka lwe bayita Tukoye olwalikodingibwa ku Badman Records. Muyite PK akuyimbya ennyimba zimugatta abantu mukwano ne musanyu, okusinga mu R&B ne Afrobeat, era nga bagamba okuba superstar yatandika n'oluyimba lwe bayita Wankuba kosa ne Picha lwe yakola ne Grenade Official. Okay guys, thank you for watching. Stay blessed. Kambalayo mu video egenda kwetako. My name is Jamienuttyug, on jamienuttyug.